gw'omwana w'omuntu gwe musango. Era buli muntu gwe wawaabira mu kkooti ng'alinayo omusango abeera ku bwerinde bw'amaanyi, kubanga oluusi ebivaamu biba byakukosa obulamu bwe bwonna. Tupangisa balooya ne bayimirira mu misango kubanga bamanyi okutaputa amateeka okututaasa. N'abalamuzi bakola ogwabwe nga bawuliriza enjuyi zombi ne basala ekituufu okusinziira ku bujuliri n'abajulizi ababa baleeteddwa mu nteekateeka y'omusango ogwo. Obadde okimanyi muganda wange ne mwannyinaze nti waliwo n'omusango ogwa Katonda? Ng'omusango guno buli muntu yenna awulira ebigambo bino waakuguyimiriramu omulamu. Ate si balamu bokka, naye n'abo abaafa nga bateeka ogusisinkana. Mu kitabo ky'Abakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri olw'10 waliwo ebigambo bye ssaagala obulamu bwo bufiirwenga. Abakolinso ekyokubiri essula 5 olunyiriri olw'10 waliwo ebigambo bye njagala okutandisa nabyo olwaleero mu musango guno. Agamba bw'ati: kubanga ffenna kitugwanira okulabisibwa Kristo waalisalira omusango, buli muntu aweebwe bye yakola mu mubiri, nga bwe yakola oba birungi oba bibi. Ffenna bakabaka, bapulezidenti, abasirikale, abakessi, abantu ba bulijjo, abaddu, abaavu n'abagagga, abawanvu n'abampi, abaddugavu n'abasangibwa ebulaayi, ffenna bassebo ne bannyabo abawulira ebigambo bino kitugwanira okulabisibwa Kristo waalisalira omusango. Ffenna buli awulira ebigambo bino ali kitundu ku musango guno ogugenda mu maaso, kimugwanira okugubeeramu. Lwaki? Kubanga okuyita mu gwo Katonda agenda kwekakasa yekka obanga ddala mutuufu okuzikiriza ababi era nga mwenkanya okutwala abeenenya mu bwakabaka obw'omu ggulu. Muganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino, ogenda kuyimirira Kristo waalisalira omusango. Ebikolwa bye wakola mu mubiri biryoke byekenneenyezebwe. Olwo nno Katonda abeere wa mazima okusinziira ku byo, kubanga bikolebwa mu kusalawo okwo, obanga oli wakuzikirira obanga oli wakufuna bulamu butaggwaawo. Olw'ensonga eyo omusango guno gwe njogerako si gw'abalamu bokka abatambula, naye n'abo abaafa nabo tebalina lukusa oba lukisa kugusimatuka. Bebulaniya essula 9 olunyiriri lwa 27 agamba, era ng'abantu bwe baaterekerwa okufa omulundi ogumu oluvannyuma lwakwo musango. Ng'abantu bwe baaterekerwa okufa omulundi ogumu oluvannyuma lwakwo musango. Bassebo ne bannyabo okufa bwe kubeerawo eri obulamu bwo, nawe obeera tonnasumatuka musango. Ekyamazima kiri nti naawe oteekwa okuguyingiramu. Obanga wafa, obanga oli mulamu, ekiseera eky'okusala omusango olw'okuba kituuse, buli muntu yenna kimugwanidde okumanya nti ajja kuguyingiramu. Olw'ekyo okufa tekugenda kukutaasa. Waliwo abantu abakola ebintu n'agamba kasita ngenda kufa abalisigalawo be balimanya, ate n'aba nti ategeera nze kandye ssente zange, bwe naafa sijja kuddamu kutegeera kintu kyonna. Kituufu, togenda kuddamu kutegeera kintu kyonna, naye ebikola by'okoledde mu mubiri ng'okyali mulamu, kutegeeza muganda wange ne mwannyinaze biteekwa okuyimirira mu musango era eteekwa okubeera answerable. Omusango gwe njogerako teguli wala. Mu kitabo kya Kubikkulu essula 14 olunyiriri olw'6 ayogera ebigambo bino. Ne ndaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu olw'omusanvu, ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti, mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ey'amazzi. Tujja kudda ku lunyiriri olwo mu biseera byaffe eby'omu maaso awo nga tuyiga. Naye kyembadde nsinga okwetaaga mu lunyiriri olwo kwe kutegeeza nti Katonda asindika bamalayika, asindika amaloboozi agagenda okuyita mu bbanga, kubanga ekigambo malayika kitegeeza muntu atumibwa, kitegeeza messenger,
muganda wange ne mwannyinaze Katonda tayera bamalayika bagenda kutuma nga batambula buli luggi. Nze ayogera naawe olwaleero obubaka bwendeeta gy'oli, nze mutume wa Katonda azze okukuwa omusana oguva mu kigambo kye. Kyava agambye nti bamalayika nga babuuka mu bbanga nga balina enjiri ey'emirembe n'emirembe okubuulira abo bonna abatuula ku nsi. Ntegeeza mwenna abatuula ku nsi, ntegeeza mwenna abakyala n'abaami, ntegeeza mwenna abali mu buli ggwanga, ntegeeza mwenna abawulira ebigambo bino. Sifuddeeyo sitetasi gy'olimu, mbategeeza mwenna abawulira ebigambo bino nti ekiseera eky'omusango kituuse. Ekiseera eky'omusango gwa Katonda kye kino. Ekiseera eky'omusango gwa Katonda gusalibwe kituuse. Teweeyibaala, tewejjaamu, okufa tekukuwonya. Ekiseera ky'omusango kituuse. Buli kika, buli ggwanga, buli lulimi, buli bantu bateekwa okulabika Kristo wagenda okusalira omusango. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, omusango guno gwenjogerako gulimu patizi ez'enjawulo. Pati esooka yeeyooyo atuula ku ntebe Ssaabalamuzi omukulu. Mu kitabo kya Danyeri essuula ey'omusanvu bw'osoma olunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi agamba bw'ati: ne ndaba okutuusa entebe lwe zaateekebwawo, n'omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo ebyali bitukula ng'omuzira, n'enviiri ez'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ye yali nnimi za muliro, ne bannamuziga baayo muliro ogwaka. Omugga gw'omuliro ne gutiiriika ne gufuluma mu maaso ge. Enkumi n'enkumi bamuweereza, obukumi emirundi akakumi bayimirira mu maaso ge. Omusango ne gubaawo, ebitabo ne byanjuluzibwa. Mu musango guno, mu kkooti y'eggulu, ssebo ne nnyabo awulira ebigambo bino, waliyo oyo atudde ku ntebe ayogeddwako wano nga yakamala ennaku nnyingi. The ancient of days yaliwo nga n'ensi tennaba kubaawo, wakubaawo emirembe n'emirembe. Katonda atakyukakyuka, kitaffe ataggwaawo. Ebyawandiikibwa byogedde ku bitiibwa bye nti entebe ye evaamu ennimi z'omuliro, ekitiibwa kye kiringa emigga egikulukuta. Bassebo ne bannyabo ku ntebe esalirwako omusango, okutuula omulamuzi tewali kusaaga. Mukoze ebintu bingi nnyo eby'obujoozi, mukoze ebintu bingi nnyo ebiyisaamu Katonda amaaso, muvumye Katonda, mukoze gasiya yenna, mumaliridde mu bulamu bwammwe okuva ku Katonda kubanga mulowooza ntalina makulu. Naye njagala nkutegeeze, mmwe abeeteeseteese okuyimirira mu maaso ga Katonda, mumunnyonnyole mu kusala omusango. Lwaki watonda abakazi bangi ng'ate wayagala tuwase omu? Lwaki watonda embidde nga tomanyi munaavaamu walagi? Lwaki watonda embizzi ng'ewooma ate ng'omanyi teriibwa? Bassebo ne bannyabo mweteeseteese n'ebibuuzo, ebibuuzo ebikambe bimugenda okubuuza Katonda. Naye nze njagala mbannyonnyole ku ntebe kwatuula oyo omusazi w'omusango, etiiriika ekitiibwa, ennimi z'omuliro ze zifubutukamu, ekitangaala teri ayinza kitunulako, enkumi n'enkumi z'abamalayika abatayinza kubalwa zeetooloola. Weeteeketeeke okusinkana Katonda mu musango. Ng'oggyeko oyo atuula ku ntebe Ssaabalamuzi omukulu, kitaffe ataggwaawo, ow'ennaku ennyingi. Waliwo pata endala, pata endala y'ono kubikkulirwa essula 12 olunyiriri olw'ekkumi. Waliwo omulala gwe njagala nkusomere. Agamba ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti, kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Essula ya kubikkulirwa y'e12 ennyonnyola olutalo olunene olwatandikira mu ggulu wakati w'obulungi n'obubi, kubanga nabategeeza nti obulungi n'obubi bwakwataganako mu ggulu, kubanga Setaani ye yatandika obubi, ye yatandika okuzikiriza, ye yatandika okuyiwa omusaayi okuva ku luberebere ye mussi, ye mulimba ate kitaawe w'abalimba. Setaani bwe yakunga bamalayika abayitirivu n'abamatiza nti okujeemera Katonda kirungi, obutamuwulira kirungi, ng'alaga Katonda nga bw'ali omubi,
nga bw'akikola n'olwaleero. Leero bw'ofiirwa omwana setaani ng'akugamba nti Mukama yakubye omuggo. Leero bw'ofiirwa ensimbi setaani ng'akugamba nti Mukama yageze. Bw'oba ovuga akagaali ne kakkuba amagulu ne gakutuka nti Mukama ye yakiteeseteese. Omulimu ogwo setaani azze agukola ng'agezaako okukuba Katonda amagye amavundu. Era abantu bangi nnyo abalaba ebigambo bino bakimanyidde ddala nti ebizibu ebibatuukako Katonda yabitegeka. Bakimanyidde ddala nti abantu abaafa Katonda ye yabatta. Bassobo ne bannyabo njagala okubategeeza Yesu bwe yajja n'atubikkulira ekifaananyi kya Katonda eky'amazima. Bayibuli emwogerako nga ye visible image of the invisible God, kyekifaananyi kya Katonda atalabika. Era bwe yali ku nsi yagamba alabye ku nze ng'alabye ku Kitange. Yesu bwe yajja yatubikkulira ekifaananyi kya Katonda nga bw'atwagala, nga bw'atwagaliza obulamu, nga bw'ayagala okutununula, nga bw'atayina input yonna mu kubonaabona kwaffe na kufa. Kaakati setaani ekyazze akirwanako, naye ebyawandiikibwa bigambye nti yasuulibwa, n'asuulibwa okuva mu ggulu, n'awangulwa, n'amaanyi ne gamuggwa. Naye bwe yasuulibwa, ebyawandiikibwa bigambye nti aloopa baganda baffe. Mu musango guno ogw'eggulu, eggulu nga litudde, bamalayika ab'ekitiibwa, bassobo ne bannyabo, waliwo ayitibwa omuloopi w'abooluganda. Omuloopi w'abooluganda ye setaani. Omulimu gwa setaani kuloopa. Omulimu gwa setaani kukakasa Katonda nti oli mubi. Omulimu gwa setaani kukakasa Katonda nti oli mwonoonyi. Ekyo Yesu kye yayogera mu Yokaana essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi. Yesu yayogera ebigambo ebyogera ku setaani. Agamba bw'ati, agamba nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Bassebo ne bannyabo mu kkooti y'eggulu ng'oggyeko kitaffe atudde ng'asala omusango ogw'ensonga era ogw'amazima, kubanga Katonda mwenkanya waliwo pata endala. Pata endala ye setaani. Yesu gw'ayita omubbi, ayagala kutta, ayagala kubba, ayagala kuzikiriza. Oyo muloopi w'abooluganda. Lwaki setaani akuloopa? Kubanga ayagala ozikirire naye. Lwaki setaani akuloopa mu maaso ga Katonda? Kubanga ayagala okukakasa nti osaana kufa. Zikusanze ggwe eyafuula setaani mukwano gwo. Zikusanze ggwe eyafuula setaani kw'oyiringisiza ebibyo. Zikusanze ggwe eyafuula setaani kw'okolera ebintu byo. Setaani takwagaliza mirembe. Setaani takwagaliza ssanyu. Setaani takwagaliza ssuubi. Setaani takwagaliza ssanyu na kubeera bulungi. Bayibuli emuyise muloopi w'abooluganda. Kaakati ng'oggyeko Katonda atudde ku ntebe, waliwo ali ku mukono guno ng'ayimiriddewo kuloopa buli muntu yenna ajja mu musango ng'akakasiza ddala nti agwanidde kuzikirira, gumusinze, agwanidde kusaanawo mirembe na mirembe. Kati oyo gw'ofudde mukwano gwo, ekitundu kyakola mu musango kukuloopa na kukakasa nti ogwanira kuzikirira. Waliwo pata endala ey'okusatu mu kitabo kya Zeekaliya. Njagala nsomeyo omulala. Zeekaliya essuula ey'okusatu olunyiriri olusooka n'olwokusatu. Agamba, n'anjolesa Yoswa kabona asinga obukulu ng'ayimiridde mu maaso ga malayika wa Mukama, ne setaani ng'ayimiridde ku mukono gwe ogwa ddyo ab'omulabe we. Olwokusatu, era Yoswa yali ayambadde engoye ez'ekko n'ayimirira mu maaso ga malayika. Owulidde ebigambo bino? Zeekaliya ayolesebwa Yoswa. Yoswa ayimirira mu kifaananyi ekya buli mwonoonyi nga kabona asinga obukulu bwe yayimiriranga mu maaso ga Katonda ku lw'Abayisirayiri bonna. Bassebo ne bannyabo wano tulaba ekifaananyi ky'omusango. Setaani atuula wali bbali ng'omusango gusalibwa, ng'ekimutuuzizza wali. Onnyo olusooka lutugambye nti ali ku mukono ogwa ddyo ab'omulabe we, ku mukono ogwa ddyo ogwa Yoswa, kitegeeza ku gwa Katonda gwe gwa kkono. Ng'oyimiridde mu maaso g'entebe y'eggulu, ng'amaaso go gafeesinze Katonda n'amateeka ago agatajjulukuka ag'emirembe n'emirembe. Waliwo ali ku mukono gwo ogw'oluuyi luno ng'omulimu gw'agenza okukola kuba mulabewo, kukusongera mu mateeka ga Katonda, nakukulaga nti wagamenya, nakukulaga nti wagalinnyirira, kubanga omumenyi w'amateeka ga Katonda aba akoze ekibi, ate buli akoze ekibi agwana kuzikirira.
Muganda wange ne mwannyinaze awuliriza ebigambo bino olwaleero. Olina omulabe wo nga ye Setaani ku ludda luli, atajja kukulekera mirembe. Setaani amanyi buli bwonoonefu bwo. Mu nzikiza yonna gy'otambulira yalabayo. Abantu bonna gye batalaba Setaani alabayo. Buli lunaku lwe wakola ekibi alumanyi. Buli lwe wamenya amateeka ga Katonda akimanyi. Y'ensonga lwaki bw'oyimirira mu maaso ga Katonda oyimirirawo nangoye zakko. Engoye ezekko kiraga nti oyimirirawo ng'ojjudde ebibi, oyimirirawo ng'ojjudde obutali butuukirivu, oyimirirawo nga toyina ngeri gye wennyonnyolako, era bw'ogezaako okwegaana Setaani waali. Bassebo ne bannyabo mu musango Katonda gw'asala, buli muntu yenna agenda kulabika mu maaso ga Katonda okusalirwa omusango. Naye onaayimirira otya mu maaso g'entebe ya Katonda n'owona omusango ogwo ewali Katonda omwenkanya nga waliwo ne Setaani eyeetegese okulumiriza ekibi kyo. Twebaza Katonda nti pate tezikoma awo, waliwo owookuna. Yokaana ekisooka bw'osoma essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba, baana bange abato mbawandiikidde ebyo mulemenga okukola ekibi. Era omuntu yenna bw'akola ekibi tulina omuwolereza eri Kitaffe Yesu Kristo omutuukirivu, n'oyo gwe mutango olw'ebibi byaffe, si lwa bibi byaffe ffekka era naye n'olw'ensi zonna. Bayibuli egambye mbawandiikidde mulemenga okukola ekibi. Naye omuntu yenna bw'akola ekibi, omuntu yenna bw'ayonoonanga, omuntu yenna bw'ayimiriranga mu maaso ga Katonda n'engoye ezekko, ebyawandiikibwa bigambye nti tulina omuwolereza eri Kitaffe ye Yesu Kristo omutuukirivu. Haleluya! Bassebo ne bannyabo tulina omuwolereza mu maaso ga Katonda mu musango guno, ng'omuwolereza oyo ye Yesu Kristo. Bikira Maaliya takuwolereza, Yuda Tadewo takuwolereza, abatukuvu abaafa tebakuwolereza, Nabbi Muhammadi tasobola kuwolereza kubanga naye yafa. Bikira Maaliya tayinza kuwolereza kubanga naye yafa, tazuukira ng'agenda mu ggulu. N'olwaleero tukyanoonya ekyawandiikibwa newankubadde ekiwandiiko ky'ebyafaayo nti nnyina Yesu yazuukira, tazuukiranga. Obwo bulimba, propaganda wa ddiini, bantu kusinza bitali Katonda na kujja Yesu mu kifo kye eky'amazima. Yesu ye muwolereza yekka kubanga yekka ye mutuukirivu. Kati gw'atannamukkiriza ani anaakuyimirirawo mu musango? Gw'atannamusembeza ani anaakuyimirirawo mu musango? Setaani ayimiridde wali akulumiriza ekibi kyo, tosobola kukyegaana. Katonda atudde ku ntebe ye n'amateeka ge agalaga amazima ge wayonoona nago toyinza kugeegaana. Ani agenda okuyimirirawo mu maaso ga Katonda atali Yesu Kristo? Kati gw'atakkiriza Yesu kuba mulokozi wo ani agenda okuyimirira mu maaso ga Katonda ku lw'omu musango? Ekibuuzo ekyo kyebuuze. Naye bw'oliyimirira mu maaso ga Katonda togenda kutwalayo obugagga bwo. Bw'oliyimirira mu maaso g'omusango togenda kutwalayo ddiini yo. Bw'oliyimirira mu maaso g'omusango togenda kutwalayo bintu bye wakuŋŋaanya na baana bangi be wazaala. Bw'onaayimirira mu maaso ga Katonda weetaaga omuwolereza. Nze kyenva nkukowola mu bubaka bw'olwaleero ti engeri yokka gy'onaayimirira mu musango obeere n'obukakafu nti oyinza okuguvaamu nga tozikiridde kwe kubeera ng'okkiriza Yesu Kristo kubanga ye muwolereza mu musango ogwo. Omusango guno ogugenda okusalibwa nga mmaze okwogera ku bagenda okugubaamu, gugenda kubaamu okwekwenneenya kungi. Kubikkulirwa essuula eya20 olunyiriri olw'12 lugamba, laba nzija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Bassebo omusango gubaamu sentensi, gubaamu ensala. Ensala bweggwa buli muntu ng'asasula ng'ensala bwewedde. Gwe gusinze ng'aliwa ng'asibwa mu kkomera, agusinze ng'asasula ensimbi z'asaasaanyizza mu musango, agusinze avaawo nga muwanvuzi, gwe gusinze avaawo ng'aliwa. Ebyawandiikibwa bigambye ti Yesu Kristo ajja mangu, naye okujja kwe kulimu okusala omusango, naye ng'okujja kwe kuno agabira buli muntu empeera ye nga bwe yali. Obikolwa omulimu gwe bwe guli, emirimu gyo muganda wange ne mwannyinaze giri gitya? Gy'okoledde mu mubiri. Abaffe mu buwulizi essuula ey'12 olunyiriri olw'14 waliwo nawo ebigambo Katonda mu musango guno agenda kwekenneenya. 12:14 kubanga Katonda alisala omusango gwa buli mulimu wamu na buli kigambo ekyakwekebwa, obanga kirungi obanga kibi. Katonda agenda kusala omusango gwa buli mulimu.
emirimu gyo gifaanana gitya, ebikolwa byo bifaanana bitya, obulamu bwo butambula butya. Buli mulimu gwonna n'ebigambo ebyakwekebwa n'ebyo ebyasirikirwa, bintu bingi nnyo ebikolebwa mu nzikiza ne tulowooza nti bigenda kwanjuluzibwa. Bintu bingi nnyo ebikolebwa mu nzikiza ne tulowooza nti babitegedde, newankubadde nga tewali akulabye, ekyo Katonda akirengedde. Gw'okola ebintu byonna n'olowooza nti wenkanira ddala naye Mukama akirabye, Mukama akitegedde, tekiribuuka musango. Muganda wange ne mwannyinaze n'ebigambo ebyakwekuba byonna mu musango gwa Katonda byonna biteekwa okubikkulibwa. Wulira Bayibuli bw'egamba mu kitabo kya Matayo essuula 12 olunyiro lwa 36, Katonda agenda kwekennenya mu musango buli kigambo, agenda kwekennenya mu musango buli kikolwa. 12 awangula omusango obanga toguyitemu, bw'omala okufa byonna bye bakutendeka munange bw'onootuuka eyo malayika bw'enaakusanga ogigambanga bw'oti. Byonna bye batendeka bwe batendeka emirambo giwoze ne bamalayika oba bonna bufere. Teriyo ngeri yonna gy'oyinza kuyigiriza mufu yeewozeeko mu musango. Ebikolwa byo, ebigambo byo, emirimu gy'okoze gye giyimirira mu musango gifaanana gitya. Bwe giba mibi ogenda kuzikirira. Bwenenye odde eri Katonda okkirize Yesu osobole okuwangula omusango. Tobaako kye weesiga kirala kiyinza kuyisa mu musango. Waliyo abantu abajeemu, waliyo abantu abajoozi, waliyo abantu abatafiiridde ddala ku bubaka n'ebigambo bye tubawa ebirabula. Waliwo abantu abefudde nampulira zibi. Mu Yuda essuula 1 olunyiriri olw'14 ne 15, era abo yabalagulako Enoki ow'omusanvu okuva mu Adamu ng'ayogera nti, laba Mukama yajja n'abatukuvu be 10 okuleeta omusango ku bonna n'okusingisa omusango bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa bye byonna bye bakoledde mu butatya Katonda. Omusango gwa Katonda gujja era gugenda kusinga abo bonna abatatya Katonda olw'ebikolwa byabwe byonna bye bakoledde mu butatya Katonda. Omusango gugenda kusingisibwa abo bonna abatatya Katonda. Manyi nti weefudde nampulira zibi, omusana guno gwase naye toyagala gukkiriza, kubanga kitaawo alina bye yakugamba, kubanga eddiini ya jjajjaawo, kubanga omulimu w'okola, kubanga Mukamaawo nkutegeeza, bw'oba ogaanye okutegeera omusana guno n'ogutambuliramu, ebyo byonna by'okoledde mu butatya Katonda ogenda kusingisibwa omusango. Mu butatya Katonda abantu bakoleddemu bino ebigambo bikakanyavu. Aboonoonyi abatatya Katonda be bamwogeddeko, abo be beemulugunya, be banyiiga, abatambula ng'okwegomba akabwe bwe kuli, n'akamwa akabwe koogera ebigambo ebiyinga okukulumbala, nga bassaamu abantu ekitiibwa olw'amagoba. Omusango gujja. Omusango gujja eri aboogera ebigambo ebiyinga okukulumbala. Omusango gujja eri abassaamu abantu ekitiibwa olw'amagoba. Omusango gujja eri aboogedde obutaliimu. Omusango gujja eri abatambula ng'okwegomba kwabwe bwe kuli. Abantu bamazeemu omubiri gwa Katonda ekitiibwa, newankubadde nga yeekaaluye, ne bagwambaza nga bwe baagala, ne balyoka batambula nga bakunamidde ensi yonna. Mujooze Katonda bassebo ne bannyabo nga mwogera ebigambo by'obubambaavu. Bayibuli egamba ebigambo byonna bye mumwogeddeko. Waliwo abantu abajooze Katonda, waliyo abantu abamuyisizaamu amaaso, waliyo abantu abatamutwala nga nsonga, waliwo abantu abawulira ebigambo bino nga twogera ku mboozi. Ebyeddiini byatutama, ffe tetubuulira bya Katonda. Bayibuli bitabo by'abazungu, ffe ebyeddiini buli omu alina eyiye. Mwogere ebigambo eby'obubambaavu. Naye njagala nkutegeeze ekiseera kigenda kutuuka nga bwe kyatuukirira kabaka ono Danyeri essuula ey'okutaano. Kabaka ayitibwa Berusaza. Ebyawandiikibwa bimwogerako bwe biti. Berusaza kabaka yafumba embaga ennene n'agifumbira abaami be 1000, n'anywera omwenge mu maaso gaabo 1000. Jjukira twayiga ku mwenge ng'ekitamiiza muleekaanyi, na buli akyamu olwogo talina magezi, na buli agunywa. Newankubadde nga weekutte ku bunyiriri bumeka mu Bayibuli, tegeera togenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ekyo Pawulo yakyogera. Temulimbiranga, newankubadde abatamiivu tebaliyingira bwakabaka bwa Katonda. Nebukadduneeza n'asalawo atamiire n'abaami be.
Berusaza bwe yali ng'alega ku mwenge n'alagira okuleeta ekintu ekya zaabu, ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza. Nebukadduneeza kitaawe be yajja mu yeekalo yali mu Yerusaalemi, kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be babinywese. Ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu ey'ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi, ne bakabaka n'abaami be, abakyala, abazaana ne babinywesa, ne banywa omwenge, ne batendereza bakatonda aba zaabu ne ffeeza n'ebikomo, ebyuma n'emiti n'amayinja. Ku ssaawa eyo ne walabika engalo z'omukono ogw'omuntu ne ziwandiika mu maaso g'ettabaaza ku ttaka ery'oku kisenge eky'olubiri. Kabaka n'alaba ekitundu ky'omukono nga kiwandiika. Maaso ga kabaka ne gawanyisibwa gyali, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikirira, ennyingo ez'omu kiwato gye ne ziddirira, n'amaviivi ge ne gakubagana. Eyo ntiisa. Waliyo abantu abajooze Mukama. Berusaza olwanywa ku mwenge, ebirowoozo bye ne biwanyisibwa, kubanga omwenge guleeta obusiru. Ebirowoozo bye bamwanyisibwa n'aba nga takyafugibwa maanyi gonna okuggyako aga Setaani, kubanga omwenge emperekeze ya Setaani. N'asalawo addire ebitukuvu bya Katonda abireete babinyweremu omwenge, ne bakazi be ne malaaya ze na buli kintu kyonna, n'alyoka bakuŋŋaana awo banywe omwenge nga babinywera mu bikompe bya Katonda. Bassebe abantu bajooze Mukama. Mujooze Mukama mu mulembe guno. Mujooze Katonda bassebo ne bannyabo. Mujooze Mukama. Abantu bajooze Mukama olwaleero. Bayibuli tebakyagisoma baasuula. Abantu bajooze Mukama beeyambalira nga bwe baagala. Abantu bajooze Mukama ekiyita Mukama kyafubutula. Abantu bajooze Mukama balinyiridde abantu b'abanaku bo nga beegaggawalira, embuto zikoma eri, abantu bafa baggwawo enjala ebaluma. Mujooze Mukama nga Berusaza bwe yajooza Katonda. Naye ebyawandiikwa bigambye ekiseera kye eky'omusango kyali kisembedde, omukono gwa Mukama ne guwandiika, malayika n'awandiika ebigambo ebikulu ennyo eri kabaka ono. Kabaka bwe yabiraba walagi n'amuggwako, amaviivi ne gakankana, empale n'azifukamu ne yeenyaga, amalusu ne gayiika, n'atagala n'agwa wali. Eyo y'entiisa gye mugenda okusisinkana ku lunaku olw'enkomerero. Mulye munywe, mukole byonna bye mwagala, mwogere ebigambo eby'obubambaavu, mujerege eddiini, musekerere Bayibuli, mutunuulire ababuulizi ng'abatalina makulu, mukole gasiya yenna gwe mulowooza timuli mu nsi muno. Naye njagala nkutegeeze olunaku olw'omusango ebitabo nga bibikuddwa, lw'ogenda okutegeera ti bino byali bya mazima ng'essaawa ekuweddeko. Ebigambo ne biwandiikirwa Berusaza. Berusaza teyabimanya, n'ayita abalogo n'abafumu bonna babivunule, nabo ne bibalema, kubanga Setaani bw'amala okusuula mu katego akuleka. Buli lwakusuula mu mutego ne batuuka okuzuula nga addukawo. Setaani ebyo byakola, era mwesiga empola. Naye Danyeri yafukibwako omwoyo w'amagezi, bwe bamuyita n'ajja n'avunulira kabaka ebigambo ebyali biwandiikiddwa. Soma Danyeri essuula 5 olunyiriri olw'25. Era ebiwandiikiddwa bye bino: Mene, Tekero, Ufasini. Amakulu g'ekigambo ge gano: Mene, Katonda abaze obwakabaka bwo era abukomezza. Tekero, ogereddwa mu kigera olabise ng'obulako. Perezi, obwakabaka bwo bugabiddwa buweereddwa eri Abamedi n'Abaperusi. Omukono gwa Mukama ne guwandiika, Berusaza ogereddwa naye totuuka, obwakabaka bukuggiddwako, kati bugabidde Bamedi n'Abaperusi. Ekiro ekyo kyennyini Berusaza teyawona, n'abasajja be bonna ne malaaya ze zonna buli omu yazikirizibwa. Ogereddwa naye otuuka? Mu kipimo kya Katonda otuuka? Mu musango gwa Katonda omalako? Sente zo tezikutaasa. Obuyivu bwo bwasoma PhD, wakola nnyo risaaki, yogera gasiyawo yenna takutaasa. Nze ndi ekifo kino, nze minisita, nze bino, nze pulezidenti, ndyani, tebikutaasa. Teriyo kitiibwa mu maaso ga Katonda, togenda kutwalayo sagaliko. Opimiddwa naye totuuka, ebigambo byo tebituuka, ebikolwa byo tebituuka. Obwakabaka bugenda kuggyibwako obw'omu ggulu, olyoke ozikirizibwa emirembe n'emirembe. Kyenva nkukubuula nti mu musango guno nsaba Mukama akusaasire. Ekiseera ky'omusango kituuse, Mukama kyava akuyita gwe ssebo n'ennyaba ajooga Katonda. Bino by'oba okola mu kiseera eky'omusango ekituuse. Wulira kubikkulirwa essuula 14
nabagamba nnyo nja kukomawo ndwogereko ku bikuli lwa 14 bw'osoma olunyiriri olw'omukaaga n'olw'omusanvu nenda bamalayika nga buuka mu bbanga ery'omu ggulu ng'alina enjiri y'emirembe n'emirembe okubuulira abatuula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse mumusinze yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Bassebo ne bannyaba ekiseera ky'omusango kituuse. Kaakati kyenva nkukowoola okola ebintu bisatu. Ekisooka mutye Katonda. Bassebo mutye Mukama. Mulekerawo okutya ebintu ebirala. Mulekerawo okutya amasabo. Mulekerawo okutya irizi. Mulekerawo okutya bakama bammwe. Mulekerawo okutya abalina ssente. Mukama mumuwe ekifo ekisooka mu bulamu bwammwe. Mutye Mukama kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Tya Mukama n'okusinga abazadde. Babazadde ye Katonda w'ow'oku nsi. Katonda w'ow'oku nsi bw'aba akutwala mu kuzikirira. Tya Mukama ekigenda okuleetera abantu okusingisibwa omusango kwe kutya ebintu ebirala. Mukama akukoowoola otye ye yekka. Waliyo abatya abazadde. Omuzadde akutwala mu kuzikirira. Bye yakugamba simanye eddiini mwe yakuleka. Yakuleka mu ddiini etalina musana erimu kizikiza. Nze kyenva nkukowoola eri omusana ogw'amazima owonye obulamu bwo kubanga obutuukirivu bw'omuzadde tebugenda genda ku mwana n'obw'omwana tebugenda genda ku muzadde. Mutye Katonda yekka. Muve mu kutya bannaddiini. Muve mu kutya mu bakulembeze baaki bonna be mulimu nga mubasukkulumya Katonda. Katonda y'alina okukulembera. Mutye Mukama. Bayibuli egambye mumuwe ekitiibwa obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna mukikolerwa gulumiza Katonda kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Kyenva nangirira eri ensi yonna na buli muntu yenna alaba ebigambo bino na buli muntu yenna alaba obubaka buno nti tya Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Obudde bukuweddeko. Va mu malala, va mu mampaati, va mu kweraga, va mu kwekulumbaza, va mu busamize, va mu bulogo, va mu kusinza ebifaananyi, va mu ddiini ez'ekizikiza, va mu kubula. Mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Okwe kukoowoola kwendeeta eri obulamu bwo olunaku olwaleero. Osenguke okuva mu kubula. Osenguke okuva mu kunyigirizibwa. Otye Katonda omuwe ekitiibwa kubanga ekiseera ky'omusango gwe kimaze okutuuka. Agambye mumusinze oyo. Okusinza kikulu. Osinza ani era osinza otya? Agambye musinze oyo yekka Katonda eyatonda eggulu n'ensi n'ebirimu byonna. Katonda eyatonda eggulu n'ensi n'ebirimu byonna aye alina okusinzibwa era alina n'akabonero akakakasa ebyo. Mu kitabo kya Ezekeeri muganda wange ne mwannyinaze Katonda omu yekka yalina okusinzibwa. Wulira mu kitabo kya Ezekeeri essuula eya20 olunyiriro lwe12 nate ne mbawa sabbiiti zange okuba akabonero wakati wange nabo balyoke bamanye nga nze Mukama abatukuza. Mutye Katonda mumuwe ekitiibwa mumusinze eyakola eggulu n'ensi. Katonda eyakola eggulu n'ensi yabimaliriza ku lunaku lwa 6. Olunaku olw'omusanvu n'aluwummula. Olunaku olw'omusanvu n'aluwa omukisa. Olunaku olw'omusanvu n'alutukuza. Kyava agamba nti ke kabonero wakati wange n'abansinza. Omuntu yenna atakuuma sabbiiti ya lunaku lwa 7 Saturday ng'olunaku lwa Katonda olutukuvu talina kiraga nti akolagana ne Katonda eyatonda. Sabbiiti zonna endala eza Sande n'ennaku endala zonna za bakatonda abatatonda. Kyenva mbakoowoola oyo eyakola eggulu n'ensi na buli kyonna ekirimu nga mumusinza ku lunaku olw'omusanvu Saturday ye sabbiiti. Era ekkanisa ya Katonda ey'ekiseera eky'enkomerero gy'ayogerako mw'olina obulamu bw'okubuteeka n'ogusinziriza Katonda kubikkulirwa essuula ye12 olunyiriro lwe17 agamba ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'ab'omuzadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu. Bassebo waliwo ekkanisa ey'ekiseera eky'enkomerero. Ekkanisa ekukoowoola okusinza Katonda mu mazima. Ekkanisa ekukoowoola okusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Bayibuli egyogeddeko nga Setaani yaginyiigira n'alwanagana n'abaasigalawo. Waliwo abaasigalawo
abafisseewo ku mazima, abaganya okukkiriza obulimba, abasazeewo okutwala bayibuli nga bwesomesa, nga tusazeewo okuyimirira n'omusana gwa bayibuli, oba tusigala batono, oba ensi tusekerera, oba tuttibwa, oba tusaddaakibwa, oba tulabibwa nga ki, tetugenda kutya kwogera mazima. Tukukoowoola okujja eri ekkanisa ya Katonda ey'ekiseera eky'enkomerero esinza ku lunaku lwa Saturday, ye Sabbiiti ya Katonda. Ate ekkanisa eno ng'erina obubonero bubiri. Ekisooka, ekwata ebiragiro bya Katonda. Ekkanisa yonna etakwata biragiro bya Katonda, muganda wange ne mwannyinaze, eyo si ya mazima. Newankubadde nga baatula Yesu, newankubadde nga baatula obulokozi, newankubadde nga baatula Yesu, newankubadde nga boogera Katonda, kasita enzikiriza yonna egaana okukwata ebiragiro bya Katonda, eyo si ekkanisa eyasigalawo ey'ekiseera eky'enkomerero, eyetwala abantu mu bujeemu, etwala abantu mu kuzikirira. Musenguka amakanisa ago agabayigiriza nti amateeka gaavaawo kubanga muli Yesu, mulyoke mujeemere Katonda. Si buli agamba nti kitange yaliyingira obwakabaka bwa Katonda, naye yakola Katonda by'ayagala. Bangi abagenda okuyimirira mu musango, twakolanga ebirungi, twakolanga ebyessanyu, twakolanga ebyamagero, n'abagoba. Musenguka amakanisa agabayigiriza okujeemera Katonda kubanga ekiseera ky'omusango kituuse. Musenguka amakanisa agakyusa amateeka ga Katonda. Musenguka amakanisa agavunnamira ebifaananyi. Musenguka amakanisa agasinza abafu. Musenguka eddiini ezisabira emirambo kubanga mugenda kuzikirira. Ekiseera ky'omusango kituuse, obudde buweddeyo. Mbakoowoola mwenna, ffenna kitugwanira okuyimirira Kristo walisalira omusango, teri agenda kugusimattuka. Engeri yokka gye tugenda okuwona omusango guno, muganda wange ne mwannyinaze, kubikkulirwa essula 13 onywa olw'omunaana, agamba era bonna abatuula mu nsi baligisinza, buli ataawandiikibwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Abantu bonna bagenda kusinza Setaani, abantu bonna bagenda kusinza balubaale, abantu bonna bagenda kusinza ensolo n'amaanyi gaayo. Ensi yonna, buli muntu yenna erinnya lye nga teriri mu kitabo ekya Yesu Kristo omwana gw'endiga agenda kuvunnamira Setaani era amusinze. Abantu bokka abagenda okusimattuka omusango, abantu bokka abagenda okuba n'essuubi mu musango, be baba ateeka obwesige bwabwe mu Yesu, erinnya lyabwe ne liwandiikibwa mu kitabo ky'omwana gw'endiga. Abali mu Yesu Kristo tebaliiko musango. Ekibuuzo kye nkubuuza nga ngenda okukusabira, obulamu bwo buli mu Yesu Kristo, erinnya lyo liri mu kitabo ky'omwana gw'endiga, osinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Nkukoowoola osenguka obulimba bw'ensi eno, osenguka amaddiini g'ensi eno, osenguka enzikiza y'ensi eno, oyagala omusana oguli mu Bayibuli, erinnya oliwandiikwa mu kitabo ky'omwana gw'endiga. Bw'otyo bw'onoosimatuka omusango n'oyingira mu bulamu obutagwa. Omukama akuwa omukisa.